Alikiria Henry alaja na bamjawa mwana gwe boleka nabo batulumya tuba tuze kwesasuza oba kandabe tekwa kuba yali njala ate kulabanga ali solid gwatamalaga gwamugaka munenge jendi omuntu gwannuma essaawa 2 kastanalya nenterera wali omwagala nnyo wa ndowooza olaba when you're young you don't know exactly what is happening bwaba mutoto manya naye bwoba okuze nali ku I think I was at campus yeah so I don't bwe mbijjukira ngamba anali muto ate ngambade manyi nti abato basinga okugwa mulaavu anti when you're young tolowooza okola fwa okuva olwo n'osalawo gwa abagiru ngamba nti kaakati nja kulya nga bwe ŋŋenda emmere kano yali akulimbye ekyo ekyakusuula ogwa mulaavu olaba oba omuto ebagamba I love you kiba kipya nnyo buli kimu everything sounds so cute so different but right now bw'okula you realize that it's about personality it's about wantegeera mutegeera am I comfortable are they comfortable and if you want to fall in love ogobererwa biki by'olina okutunuulira first of all I want someone gwe mbeera comfortable with nga mbeera comfortable nga nkuli kumpi that's one number two I need a supportive partner of course and of course kuba ninamu kati tosobola kujja toyinamu oba ogenda kummenya nsobola okuwasaawo nsobola by the way because me the funny thing about me nze ekintu mba nkyagala oba nga nkisiimye nkiteekamu bwe mba musiimye nga ndi comfortable naye muyambako lwako mulimu abasajja abatama nga tava mu kifo kyokka njagala ali stable so that's balance handsome nice looking with good beard sebyokoto bifaako munnange edda nali mbifaako nnyo era nga oba tonyirira nga totunulanga buno bufantasi sigenda naawe naye kati it's about the personality sajja nekibanga nimulodi osobola okigwira kasa kivaamu nesente sajja lino ddenemu naye erikwetika mba sifudde naye if I'm comfortable ng'omuntu bwatyo ndi comfortable naye mba njabeera naye Kapa Cat she's back on stage wakomyewo oluvannyuma lwa accident wali kavalinze bulungi okudda ku stage sijagamba nti I'm fully recovered but I'm a hustler and I'm supposed to clear bills I'm supposed to work ate ebintu bino ebyokuwona byanguwa nnyo ng'opracticinga so I'm back to work tulabe gye kigwera cause okugulu I feel like I can sing I can perform sijja kukaka nnyo but I need to practice cause ate bwe naatuula eka naddaddi Shegera, I have to work. Yes. I've been down I think for 2 to 3 months. Kibadde very hard but nga bwe gambye ne kati nsobola okusigala nga ntudde n'enkola omwezi ogwokuna naye sijja nsituse nkole. So it has taken me like about 3 months nga ndi down. The last time I was on stage nasitama nepulya nga kwekanze era nenzirukayo. So nenchitegeera you know when wochikola omanya next time kachino sigenda chikola so that in keeping and is safe yeah kwekanga mnaera kuli fine nsobola sitama yonga gumu ebiri naye kati esatu era mumponye kubaka kati okusitama ate kati oloza kikyasoboka ndowooza waliwo yanteze nti ositama nnyo mbwa gwe kankutereeze naye I know so sikyakuna sikyayagala kambi kweke kibalume mpozi eyo ye ino bawo yaabwe eyo balina ogiraba yaabwe nagikubira bo yaabwe eyo ye ino labwa saagala babba minisitule yabatabukidde tekyayagala tulaga ku bintu naye era bonyini abatwabukira bonna nekimanyi kankomaawo banankima naye amazima nabo bagamanyi but then ekituufu kiri nti abakozi ba art the art industry its art nga bwekitegeera ebintu byetukola bigirako branding kijja ne eba package nti ono ayimba dancehall ayina engeri gy'omukostumingamu imagine nga ndi ku stage nkuba yukudaso okuiki nga ndi mu gomesi rema akoleki chosenbek akoleki kitegeera ngenda kuba nti ndi mukubuukabuuka ndi mukutuuyana ndi mugomesi babeemu tekigwa the body has to be free for you to perform dancehall that's the truth that's the honest truth kitegeera babuweze ekizibu babuwera ffe ababwambala ne gye babutunda tebabujjayo noyitakako ene kakusika balina genda ali ku maduka asooke babwanuleeyo bonna
abafaani obasooseko engalo bakwatakwata bakola ebirala beebale bambi tulumirirwa tusiimye bamitima mirungi nnyo baithae bambi batulumirirwa. You know, one funniest thing about my country is that they're always looking at the least important things, and it's so heartbreaking. Dress code elist. Dress code ekoze ki? Elist. Abantu bafanjala oli ku dress code. Tebalina ani yanzala n'olugoye waki mutegerera Katonda? Tebanaaze sibategeera. Ani yazalibwa n'engoye batunga ntunge naye ne mutusumbuwa. But it's okay. Be bali mu mateeka so tujja kugoberera. Tulina gonda tulina kyo taata wo bagato fuluma kyekyo naye olwalumu webba obimanyi webbayo olwolumu nomala noddawo noga waaye kankansikakkanemu